olwaleero mpabidde mwami Ofuna Opondo olw'okumumbeera gye yanteekamu n'atyobola ekitiibwa kyange ng'ekya Lord Mayor, ekitiibwa kyange ng'omusajja mukulu, ekitiibwa kyange ng'omuntu omukulembeze w'obuvunaanyizibwa. Mbadde member wa parliament, mbadde shadow attorney general, ndi Lord Mayor, ndi practicing advocate, ndi musajja nyina famire, nina abooluganda, nyina abako, nyina ab'emikwano, nyina n'abalongo. Nojja n'ompumiza agakonda agafaanana bwe gatyo nga n'abaana bange balaba ku TV, siyinza kukikkiriza kugenda bwe kityo. Kyovudde olaba nti mututte mu kkooti olunaku olwaleero, era nga njagala kkooti eragire Ofuna Opondo ebintu bisatu. Ekisooka yeetonde mu lujjudde olw'okunkumiza agakonde n'emisambagere n'okunkwata amataali. Ekyo kimu. Ekyokubiri, andiyirire olw'okutyobola ekitiibwa kyange n'okuntuusaako embeera eyo gye yantuusaako. Era kkooti ngigambye emulagira asasule obusente butono, just obukadde 5. Obusente butono okusinziira ku kitiibwa kyange nga lwembeera n'embeera gye yantuusaako ebyobulabe n'okutyobola ekitiibwa ekyo. Nengamba kkooti kale obusente butono obwo tebujja mu kitiibwa kyange, naye olw'okumusaasira nga kkooti eragira asasule miliyoni 5. Ekyokusatu kwe kumukugira obutaddayo kweyisa nneeyisa eyo ey'omu nsiko, kubanga tuli mu nsi eteekeddwa okubeera civilized. Tosobola kweyisa ku national TV bwotyo mu lukale ng'embeera n'abaana balaba n'abantu okwegamba kityoboola omanyi human dignity, kintu kikulu. Human dignity, obuntu n'ensolo ezikuumirwa mu maka nazo oluusi zituuka ne zikalubirirwa okunwanagana. Ensolo nti tesobola kuluma nsolo gye, naye n'osituka n'omiza Lord Mayor agakonde, n'omusamba emisambagere, n'omukwata amataayi. So enneeyisa eyo ey'enseko ey'omutale nga twagala kkooti emukomeko addemu empisa ez'obuntu. Oba tebamukangavvula mu buto, twagala kkooti zimukangavvule. Oba regimu NRM tesobola mukangavvula, kubanga n'okutuusa kati neewuunya nti dayirekita omulamba owa media center, government spokesperson, nga yakola ebikolobero mu maaso ga mukama we minisita mutwalo wa ICT ne national guidance, the honorable Balyomunsi, ng'alaba era Balyomunsi y'omu ku bavaayo okujja okutaasa antakuzeeko omusajja ng'afuukidde olukokolo. Kakati honorable Balyomunsi ye yakola n'enteekateeka eya security entwala ewaka ewange, naye tasobola kukangavvula omuntu gw'atwala mu kitongole. N'okutuusa olwaleero tebannafulumyayo statement eri official ega nti oba Ofuna Opondo bamuyinterdictinze oba bamunoonyerezaako. Nawaaba omusango ku poliisi, babateeka public service standing orders zivire clear. Olwaleero Ofuna Opondo yalibadde interdicted, olwaleero Ofuna Opondo teyalibadde mu office, naye olw'okuba impunity eri mu ggwanga lino. Kyova olaba twagala okukola byonna ebiri mu mateeka tumukangavvule. Ku ssaawa eyo yandabanga nze omunafu n'akuba kagoma ka Lulende ayagala, naye agenda kulaba amaanyi ge nnina nga si mu kutteeko, agenda kugala